Alright, NRM subordinates balina statement gye bakozesa era nga effiimu yaabwe mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January nga bagamba nti protecting our gains. Bali mu kuuma ebyo bye baatuukako nti omuntu waba yazimba akayumba ke agenda ka protecting at this time round. Omuntu yekka eyategedde fiimu eno ng'agitadde into practice ali ogu bamuyita Kahinda Otafiire Otafiire. Otafiire amaze ebbanga nga ebigambo bye byayogera byawukanira ddala ku bigambo bye byayogera ng'edda nga mu butuufu olabira ddala ng'omusajja alina akantu ke era Otafiire ndowooza lwatuula ku buliri bwe neewunzika bw'ati n'atandika olowooza akubamu akafaananyi ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwa January nga tumaze olonda ng'eggwanga lizze mu mikono gy'abantu nga mu butuufu alina obwogerera abantu bagamba oyo alina kye yakola. Ekintu kye ndowooza nti n'abalala bandibadde nga bakoppa ku Otafiire. Otafiire amaze ebbanga ng'akuba bakama be, simanyi oba just kabaddi oba kiteeketeeke, I don't know. Naye njagala owulirize bino gwandaba era nja kusaba obiwe akadde. Listen very attentively please. Ate tolaba bwekaweka bambi sharingako n'omuntu omulala. Of implementing if he sees something wrong. Ye nange tuyina njawulo kifenna bwe tunayogera. Who will implement? Who will implement? Ebyo ebyokwogera tebikola. You are the one who brought this government in power. So you are not supposed to talk Otafiire. Totujubisa mukwano. Nze I don't trust your words. Naye nja kwesiganya ebikolwa byo. You are a high-ranked officer who played a very big role in bringing that government. You are not supposed to talk. Implement. Nsawe njo kulia leto ja kubeera erisebo oyogere mugambo. Otufera. Oyagala kutufera. Abogera tuli bangi n'owulirizono ate tutandike n'okuwuliriza Otafiire. Not today. Not you. Don't even dare. Gwoli kuleve ekola ebikolwa. You see something wrong happening, you have people who believe in you mumaje. Esawe twetaaga amaje. Bw'oba olina amaje agakuwuliriramu gagambe this must stop. How we shall believe you. Me as myself. But abakkiririza mu bigambo by'oyogera. Abakkiririza mu bigambo by'oyogera nze siriimu. Nsobola okubiwuliriza biyinza okuba birimu eggumba naye tebizitowa nze ku saidi yange tebizitowa. Gwe njagala tukulabe ng'oli wabikolwa. Mwe mwatuleetera ekizibu. Kati mba mwatuleetera ekizibu ate ekizibu okyogereko bwogezi. Tebikola. Ebintu biteeke mu nkola. Si bwe kiri wamma nnimbye. Am I lying? So kati tugenze kwani kubwanika. Lwankole message ya gundi ogifunye. Message ya Otafiire ogifunye n'ogimutuusaako owa boda waffe mu nkyukakyuka. Omaze ogifuna ewedde oba njiddemu tobaddeewo. Omanyi otala oddeeno. Otala kingandira ivu. Otala kimukwano. Omanyi ebigambo bye tugenda okutikka wano. Neweetala nodde. Simanyi oyinayo kikadaame ye ekikuleebuukanya. Message ogifunye. Nziramu oba ogifunye ngende kuba nina bangi ab'okukwasaganya. Yangu wanziramu nti mbwanoonya content. Owa watali wano ewalala. Ogifunye nga bw'oba togifunye agaye nedda. Bannange omuntu alabye ne Lwankole. Buno obubaka bwange Lwankole. Gw'oli wa boda mu nkyukakyuka oba kutisse bo mutobuuza tokebera. Njagala ogituuse ku Otafiire. Ebigambo tubiwulira nga abyogera. Naye aboogera tuli bangi jamu mungi. He is not at the level of talking. He is at the level of implementing. Ebigambo bye tubiwulidde biwoomu. Naye tebisitula makulu ku saidi yaffe. He is one of the high-ranked officers who brought this government in power.
He's not supposed to talk, he's supposed to implement. Because ainaba officers abamukiririzamu. Bobo inaba officers abakukiririzamu. Gwe tokyali ku level eyogera. If you see something wrong happening in this government that you brought into power, implement, put a stop to it. Toyogera bwogesi. Bwono yogera nange nenjogera kiki kinatufula ab'enjawulo. Aptop n'ayogera. Jona n'ayogera. Jona bw'ayogera ne Pius n'ayogera. Mordekai Mulisa n'ayogera. N'abalala ne boogera. Lumbuye n'ayogera. Yeekolera n'ayogera. Ffenna tunabeera n'Otafiire otwegatte ku mukwano tuli bangi aboogera. Kati gwe implement, take into force things. Put things into force. Ebyo nze mpuliranga byakutujjegawaza. You are looking for soft landing after seeing nti ekintu kyammwe kiraze wuzi. Kati oli eno otegesa amagulu abiri oga. You never know. Abasajja bayinza omujjako. Kanekubire passing nga bukyali. Bwoba if you are serious about the words that you are saying, implement act. SCT act. Kolerawo. Totufera musimanyi ze obere wali erisebo nga tumaze okwenyanyulirako munywanyiwo. Omalo tugaye bonange nalimu banange nga navumirira ebintu. You are not at the level of okuvumirira. Abavumirira tujjudde. Tuli bangi. Tetwetaaga atwenyigamu. Fere kwete tukatuere no fe nanga tanisa kwogera twekuba amalusu mukwano tetuyinage ewunyiriro olwede twewunyirira ekimala. Ayina otemu gwebere eri mu level yabe ebikolwa. Kwata yaba amaje bokutteyo obagambe nti we are going to put a stop to this and do that. We will appreciate you. Tujja kuwe bikyala bijja kunyiga amasaaje ebyo n'ebitamatama ebibulugga byonna ze nkubulite ekyo kiwete oyawedde. Otafiire owulidde? Mu protest vote we want you to play a very big role, not yakwogera. Yes. Kati tugenze ku mukulu eyajjukidde okwebikanga bukedde. Abedi Bwanika bannange. Ajjukira okwebikanga bukedde. Otandika okukubira president waffe campaign naye lwankole ng'olina nno message nnyingi ez'okutambuza. Akapikipiki wakataddemu eddikini erimala. Kati ate yampuuga nayo gimutwa. I mean ya Bwanika nayo gimutwalire. Abedi Bwanika wajjukidde okwebikanga bukedde. We still remember your statements that you made. Mbu Kyagulanyi mumuwa akalulu. Okubira Kyagulanyi akalulu. Omukubira campaign. Wano wagamba mbu temugenda kuleta temugenda goba Museveni ate mulete Museveni omulala. Nga you are saying nti Kyagulanyi is another Museveni. Kati watandise okuguruminga Museveni omupya. Abedi Bwanika tekigenda kukola. Weekubengalike. N'ogamba nti mu byovulo mwabe Masaka temulya bisiyaga. Mwabitandise ddiya. Okubira Kyagulanyi campaign abe Masaka batandise ebisiyaga b'ekimanya kabonera. Ffe tulinga njovu nebyo watukola emyaka ana emabega tuba tukyabijjukira. We still remember your statements. So abantu b'ekimanya kabonera Bwanika mubakwasa mu butongole. Deal with him politically. Ayagala basiriwaza. Leero ajja ayogera birala. Enkya ajja ayogera birala. Abantu b'ekimanya kabonera obalabanga ab'okusiriwalirako. Wabaga nti mwabe Masaka ab'ekimanya kabonera temulya bisiyaga. Nti ababana banu okubira campaign Kyagulanyi. Mukwano wagenza okujjukira okwebikanga bukedde ng'empewo efuuye gwe. Lwe baali abantu bagamba nti Bwanika wayokya mpuuga wayokya. Bw'oba wamala okwokya bye wayokya byasirira mukwano. Kati tewakyaliwo kyokyaza. Pack your suits, pack your ties, yambala emisaati gyo, yambala biri ebivuliya byo, gendeko umule. Politically kaliya yo wamala dojiziika. Ndabagambye oyo Kyagulanyi. Mama ayuza. Asala. Alinga bitala bya Baroma. Mwe yabayuza mwenna ku ttaka. Lwankole tambuza video eno gitwale ku mpuuga. Obuuze nti mpuuga. Oyagaza ki bannamasaka? Omuntu buli yenna waali ayaayaana. Embeera y'obudde enkuba eyiika. Enkuba eyiika abantu beetaaga mbuleera ojja okaalakaala na muti. Mpuuga oyagala kubya bantu laddu. Naye kyani akiroga. Enkuba mpitirivu namuti kwa w'enkuba ayiika. Omuntu
yenna ataawo ayagala mbuleera buli ensi yonna egamba twagala mbuleera gwe jjo kalakala na muti Mpuuga oyagala kubya bantu laddu Mpuuga aliko ddagala kyeri musumbuwa omwayo bamuloga obusiru bayonka kulimu tewali agenda kugenda mu muti nze nkubulira Mpuuga no one is ready to stand in the tree laddu bwe tukubira omu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mpuuga oli mutemu nze mubatemu sikulabanga buli muntu yenna ayayana mbuleera namuti kwa w'enkuba ayiika sebo gujja abantu batadde mu bikoola bya mbuleera tekigenda kukola abantu b'e Masaka togenda kubasiriwasa zisigenda kukiriza kulaba nga ate tuziika abantu eyo tujja kugiyita Mpuuga Masaka Mpuuga yatta abantu yabawa magezi ki nti enkuba bwe beetonya mujje muti laddu n'eryoka esala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Mpuuga oli mubi woolaba manvuuli tiikinga katugendeko mu commercial break aha nyongera okutumira baby wange nyongera omutumira Black Korean Queen webale kundabirira mu kwano nkwagala nnyo kasoke mpereza oba yebase kati ninamubaza nga yebase